Mugamba mutya mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku lwe njagadde balage buno bwe bayita obutiiti nga bw'obulaba kati kano kaliko buti bw'eddagala ery'enjawulo lye nasobodde okuteekako. Obuti obwo mulimu eddagala erina obuti nga bugumu nga obuteeka ku butiiti ng'obwo ng'obuti bubeerawo kati nga bw'ogenda okulabaawo. Njagadde nkubuulire mu ababukola nga muli eyo ng'obukola ebiseera ebisinga ndabye nnyo nga abakyala abaana abawala bagula obutiiti obwo ng'abuguze bwa mu kisenge naye ng'ate buli mu nsobi nga bulina ensobi eziwerako. Kati okalabaako nga bw'okalaba bulungi nnyo oteekeddwa okukakola nga kenkanankana. Njagala twogere ku nsonga eyo ey'ensobi. Akatiiti k'ogenda okukola ak'omu kisenge ak'omukwano kalina kuba nga bw'olabaako nga buli mu layini y'emu. Olina okumanya nti ntaddeko obutiiti obwo buli bumeka bwonna n'obubala nti buli bumeka n'omanya nti obutiiti obwo ntaddeko obutiiti 3-2 kati ng'obwo buli 3-2 bwe ntaddekwako. Kati akantu k'olabaako kenkwatako ako eryo ddagala buti bwe ntaddeko okitegeera. Olina okumanya nti kati yero bw'olaba oyo olina omubala bw'otyo n'omanya nti kuliko bumeka tebulina kusukka tebulina kubeera bwa nsobi bulina kuba kati obwo kuliko yero bw'olaba obwo buli ti 1 2 3 kuliko layini 4 okitegeera. Ate buli katiiti onagamba nti katiiti kamu 2 3 buli 8 obwa yero olina okubeera ng'okibala olina okubeera ng'okakola nga tekaliimu nsobi yonna. Olina okumanya omuwendo gw'otaddeko ogw'obutiiti olina okumanya omuwendo gw'obutiiti obuliko okwo buli bumeka tebulina kubeera bwa nsobi. Kati nga bwe nkugambye nti obutiiti bwonna obwa yero obuli okwo kuliko 3-2 tebulina kubeera 3-2 oba 3-3 nedda bulina kubeera 3-2 3-2 3-24 bwe kityo okitegedde. Obwa yero bwonna obuli okwo buli mu nnamba eyo naye nga bulina okubeera nga buli mu nnamba entuufu tebulina kubeera mu nnamba ez'ensobi okitegeera. Kati akatiiti ako nga bw'okalaba akati k'olaba ako akaliko oluntu olulala olutafaanagana nabuli obwa white eryo ddagala obwo buti mulimu eddagala ng'akatakula. Obuti obwo bugumu bulungi nnyo osobola obuteekako okwo ne bubeerako bulungi nnyo ate nga tebumenyeka. Ekyo nkikubulira okambala bulungi n'okasulamu nga tebuvuddeko nga tebumenyese. Obwo obuti obubeera buteekeddwako kati ako kaba kawangiddwamu eddagala kabeera ka mu kisenge okitegeera. Toteekeddwa kambalira mu bantu obudde bwe bukya kajjeemu funa w'okawanika kuba kasumuluka bulungi funa w'okawanika bwe mutuuka okwebaka n'omwami wo kateekemu weebake okitegeera. Kajja kuyamba ku nsonga ezo ez'omukwano ky'oba olaba nti nabagamba buli ky'okola mu nsonga y'omukwano beera n'ensonga lwaki okikoze. Kati buli w'ofuna obuntu obwo n'ofuna obutiiti obwo funa nga kaliko eddagala oba nga kalimu eddagala kijja kuba kirungi nnyo. Kati nga bw'olabaako kawangiddwako eddagala ery'enjawulo naye nga tuteekako obuti tuteekako kati ne tukayingizaako ne kabeerako bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri. Ensobi ezo mulina okufuba okulaba nga muzigoba mu butiiti obwo naddala obutiiti bw'omukwano nga bwakwambalibwa mu kisenge. Toyambala katiiti kalimu nsobi yonna osobola obbubala bulungi nnyo bw'okagula tugeze ku abo ababukola ku kkubo mu ttawuni sooka omale okububala kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ky'otategedde ku nsonga eyo nja kuba nnyongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778784 0 yeeyo WhatsApp namba yange nja kuba nkuddamu bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.